Okay. Anet balancingidde. Ngeza kugamba tu balancingidde Ssemujju. Nga Jime ne Ssemujju. Ate Ssemujju agira akalakata. Bwabanga Jime gwe bali naye babiri be comparing. Ssemujju atutwale. Give different reasons to defend that point y'otuwadde. Ssemujju nganda. Bwaba wonna okuwa politically okusoma okutegeera kw'ebintu. Ekusooka ebyokusoma bya Jime sibimanyi nnyo naye yasomerako ebulindo ku primary. Nakola Piero yagikola. Ebya secondary bete wamanya. Ebya secondary n'agenda mu kiraza abwe ngabo yagenda ebya university nabyo saabimanya bulungi. Niyo laba mu registeringa mu kwesimbawo nabamu nominating alabika 6 yagikola ki yagikola yo yagikola kati ebyemakerere bye tebabirondola nnyo kubanga qualification senior 6 yes atulaba tu balancing omukulu Ssemujju Ibrahim Nganda tumumanyi ne yali amuvuganya when UP kakati mwami Ssemujju Nganda otuni ya background ye byokusoma yabikolako byo oli mu mativu ndi mu mativu yabikolako then bwe kutuko kwa articulating ensonga national issues Ssemujju has message Ssemujju alina message jayogera ne bwaba taakere ncha kujjayo mu 7 iranga bwamulemeddeyo naye at least owewera noga ka start agusiza message ogambi yoti ne bwatakere ncha kujjayo mu 7 nga bwamulemeddeyo emyaka 15 nga bwakyamulemeddeyo baba tugenza kujjayo musajja ono abalemeddeyo emyaka 15 naye bwayogera ensonga noga kale ka start message yatuuka kasita messages zigguka musajja akyamulemeddeyo ne Ssemujju ayogera messages negguka kati Jime has no message mu bwongobwe Jime talina message bwakwata omuzindaalo talina message gyawa abantu akwata omuzindaalo nganze gwe mulaba wano enenkovu mugira abanku bettofaali nga nvuga emmotoka ne banzibako akawumbi mu bbuutu omuntu gwoyogereramu abantu boyogereramu basuze enjala okirengera kati otaliko mweyo walinako bakubye buloka ne bakubako akawumbi mu bbuutu wabadde ozikuumira yaani ye message ye gyatambuza nze gwe mulaba wano singa nze member mu parliament naye ndagire tayampagira nze ndagire ndi omu gwe yewagira ne mama wa asula nsasa ne tata wo asula nsasa gye bakuzaala gy'okulidde gy'okaddi gye bagikuziika ne bazadde bo bwe batyo naye teyawangulayo Ssemujju yamuwangulirayo nayo yamuwangulirayo oba Joseph yawangulayo eyo Ssemujju yamuwangulayo yakwata kyakubiro Joseph yamusingako Jime yasemba wewa muzaale waabwe waka ne waka waabwe kugambye erinze nzika ku bijja byabwe nsasa mama we gyali family ye yonna engazi gyeri mama gyali we yabaye nti mama we ne taata we bakulembeze bakadidde ku bukulembeze taata we ye chairman we nsasa paka lwalifa mama we kati yali kansala by'abakyala district Wakiso watya kakati ye kansala w'abakadde neera kyaliko nakati mpaka oli awo mukama bwali muyita baba kadde abadde abatambuza bulungi abatambula bulungi mama in fact akola bulungi nnyo mama iyo nabbaka ground joyina nekulema okugamba nti omwana oyo avamu abantu okutandika okugamba omwana oyo yava musayi mukulembeze tumuwe mwana atutwala ekyalo ekimu Nsasa yandiwangudde Nsasa